Alright, natera bale kubanga kyato kumiddeko kugamba nti ekyokola ky'amannyo is the time okubanga atera njagala mbere nga ndikuwa bulungi nnyo n'obiranga olinnyonnyoka ngamba egulire essaawa zino ngenda okubanga nkuwa nga sinaba kulikuwa nga bulijjo nina bensooka okutumirako ttiimu zange ez'amaanyi, ttiimu ezasalawo, ttiimu ezalagira, ettiimu ezawanika wano eno ebbango e Kampala n'ebweru w'eggwanga. Essaawa zino eno ttiimu Oman mugamba ki baganda bange, ttiimu Jordan, ttiimu Dubai, ttiimu Saudi Arabia, ttiimu Qatar, ttiimu Oman, timu Abu Dhabi mukola omulimu gw'amaanyi baganda bange nga mukiwulira munoonya kasimbi ate ne mbanga mwina be musanyusa walayi ekintu ekyo ky'amaanyi muganda wange walayi bitalayi essaawa zino kambere nga ate mbawe eggulire emaze okubanga nsaka essaawa zino wenjogerera emikolo gya Rema Namakula nga nagambye nti no giyinza okubanga gyakongezebwayo omuwala amanyiddwa nga Lydia Jasmine tumumanyi nnyo bulungi nnyo eyatuddiramu masuuka agambye nti nno nze bannange nina ensonga zange ze njagala okuba nga njogera ebbali nze nina ensonga lwaki mwana Rema Namakula tagenda kumpita ku mukolo gwe. Lydia Jasmine yafuddeyo n'agamba bannange ezo zonna zibaawo ensonga naye omuwala amanyiddwa nga Rema Namakula ye nkimanyi bulungi tagenda kumpita ku mukolo gwe siwaddiiru era yennyini yakiŋŋambirawo munne gwe tulinnya ku mukolo gwange era sikulabanga nayo amuga Lydia Jasmine yayogedde ng'atugamba nti ebyo byonna bibaawo ye Rema Namakula agamba nti nno nze ne yali mukwano gwe oba bbaawe amanyiddwa nga Eddie Kenzo mutwemumuunyangamuuko naye nga tamanyi naye kale wamma byonna bibaawo naye nga munnange bampaayiriza nze Eddie Kenzo simulabanga nako bwe yakula naye byonna bampaayiriza era mukyala munnange njagala abeere ng'akitegeera nzogola abasinza kubanga nebakana Eddie Kenzo Lydia Jasmine ngwami akonfensi n'agamba nti banne nsinza kubanga nebakana Eddie Kenzo era ekyo tekinnemesa neekumpita ku mukolo gwe kubaako mbadde nkusaba mbeere ku mukolo naye munnange kyenjagala okugamba ekituufu sebakanga ku musajja bwo nze sebakanga nakono ku Eddie Kenzo Lydia Jasmine bambi bwate bidageza kunnyonnyola nga awe ensonga lwaki Rema tagenda kuba nga amuyita ku mukolo gwe lwa nsonga zeezo kubanga alowooza Rema yalowooza bambi Lydia yebakako ne musajja we amanyiddwa nga Edrisa Musuuza era be bamu ku bantu abayawukanya Edrisa Musuuza ne Rema Namakula. Lydia Jasmine ye bwatu bwagamba naye kale tujja kuba twongera otufuna amawulire ku Prejani Media ate nga tubeera tugakuwa bulungi nnyo muganda wange ageetaaze gonna don't forget we are the watchdogs tuba era tusaka ne tubeera nga tugakuwa bulungi nnyo.